sikiriza mufujjo tukiwagira naye olw'okuba nti Alien Skin afuuse n'atagambwako ekya Pallaso nakikiriza era singa nakisembye era nekikubira mu ngalo mutegeke era simanyi oba Pallaso oba yanywedde kacyayi gwatera okubayamba abantu era singa mbadde nzikiriza mu bantu okukola effujjo bakole erinnya mbakolere concert mbadde ngenda kukolera Pallaso concert ebadde egenda kumenya era nkukakasa simanyi kigenda kuddako era njagala nnyo Pallaso bamukwate bamusibe aveeyo ng'asibira mu concert ye si kyenjagala naye olw'okuba nti poliisi eremereddwa okukola omulimu gwayo abantu kabatwalire amateeka mu ngalo bateeke Alien Skin mu kkubo ettuufu kubanga Pallaso Alien Skin okumuteeka mu kkubo ettuufu poliisi erina obusobozi bwalyo naye eganye buganyi balabika bamuguluminga bamuteekateeka oba oli awo ebyo bigambo byange nze nyina ekirowoozo bamufevalinga essaawa y'ebyobufuzi be n'atuuka bamukozese n'egganga ye bekiba nga si kyekyo ekibagaana okukwata buli yakoze effujjo mu nkuuka kiki balina n'obusobozi okukwata buli yabadde ku ggaali ya Pallaso abayononye ebintu bya Alien Skin oba obusobozi babuyina naye nkulayirira poliisi oyinza obutagirabako ng'ekutta abantu abo bajja bakwata bagenda kajjuutu poliisi balungi nnyo mu kwogera naye mu kuteekesa mu nkola ogamba tebateekesa mu nkola era Alien Skin buli muntu Alien Skin gwakolako effujjo nga poliisi tenaba kuvaayo kukola gwayo kuba bagamba yamba poliisi nawe kuleetya ekuyambe kakati mweyambeko ku saidi ya Alien Skin napaka poliisi lwenaakola ki lwenaavaayo nefe bwe twogerera Alien Skin twamubaninze okulinnya ku stage okumala emyezi 3 mwenga bapromote wa mwetemeteme mulimu abamu tebasobola kubulamu abeetematema tebasobola kubulamu naye kinjala okugamba bapromota betugamba betwogera ku kigambo Abitex netwogera ku kigambo Balamu netugamba ku kigambo Bajjo netwogera ku kigambo Ketti ofuna bulungi sigamba nti abala tebaliyo gye bali naye gino gyemitwe kiringa mu music industry bw'oyogera Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool music industry yonna bw'ogyogedde kakati buli sekita yonna erina abantu abagikulembera eno sekita y'oba promota erina bannyini abagikulembera betwogera ekigambo tuba tukyogedde yemmwe mwasazeewo teri kubategeka myezi 3 ajja kutegera ekikwata ku bawagizi waffe tetulina gwe tutira ku liiso kasabana Alien Skin kolola agenda okukitegeera lwaki ku ofiisi za umeme ezimu tekubeerako masannyalaze geneta yebaawo be temukanze kanze bw'obanga obuusabuusa bapromota buuza President Museveni twamusuzako nga teyeebase guuzi buvaawo gwe mubuuzeeko President Museveni mubuuze ku bapromota sijja kulemerako kubuuza bingi olaba ongainti mwasuzaako omukulembeze nga teyeebase kale mu bantu aboogera nga babugumiriza omumanyimu mwaba babugumiriza totera bankisa zino abirikisosaibe ku poliisi nogamba nti poliisi ebimanyi n'ebirala poliisi osobola kujuwa magezi ki ekola etya okulaba ng'ekendeeza ensonga zino kuba ziyinza okuvaamu poliisi teyeetaaga kuwa magezi ne kati bannayuganda kabeddiza obuyinza bwabwe poliisi ejja kuzuukuka butya kakati Alien bamuwaanawaana tula nti bamuwaanawaana akuba abantu addekoko mu kivulu kyonna kyonna akiyingire nga tebamulanza akole effujjo olabe kigenda omutuukako kuba kati abantu bamwetegekedde poliisi lwejja okuzuukuka emirambo gigenda kugwa kubanga poliisi yewagira abantu bano bakole effujjo ate era siga twakitegedde Alien Skin yatajja kuva mu lubiri omwo yadajja kuvaayo n'enkovu bamuwaanawaana n'abo abayaaye be addemu akole effujjo ku bawagizi baffe ng'agezi nabo buganga bwabo abayaayiyayi be ojja kulaba ekigenda omutuukako onagamba assalamu alaikum oyo yennyini yavaawo ng'alayidde nti Alien bwakola effujjo atagenda kuyimba lwaki teyamuyimiriza
kati abantu bebakubidde mu kivulu agenda bakola atya Juma Bukodyo asinzire Nambi nagabete obano ngogamba nti bwakola effujjo ajja kajja mujjutuka kati wakozeewo ki abantu abakubidde bongera balirira mutya kyekugamba okumujjutuka waliwo akasingaako akyalina emmotoka eno nennamu Palaso ko mwasindisa mu disciplining oba mukama yalese twamuwadde oba Minister of Defence South mwamulopi alien Palaso ye Minister of Defence bitogere nilo kyo munonya aka soko munonya eka Palaso kusimu munonya kusimu ali tali mu gwanga mwali nga twakitali mbayagede tali mu gwanga sabula agambye nabiyekawo ngalagawa singagamba yafulumye tali kyenjagala okugamba yabombye tasobola kubomba mwali nekyo bumanya sabula nfuni namba ya Palaso alien skin omulaba wale tategeera ne kuna ja kutegeera